ekigambo kye tusoma wano kigenda kuyamba obulamu bwo bwonna kubanga abamu kuffe tuli example y'ebigambo ebyo bye tubabuulira kati tetusobola omuntu tasobola kukuwa kyatalina oba kyatali. His Excellency yagamba gwe bwowulira akuzoganya gwe labira ku Kyagulanyi bw'oba olowooza nti mu nkokoto temuyitamu kimuli ng'ekimuli tekiyinza kwabya nkokoto labira ku Kyagulanyi. Okakase nti eyalinga mu ggeto ava mu ggeto n'ateeka ensi ku bunkenke. Nalaba omwana w'eka mwokya ng'atudde ne paapa ng'atudde ne Ban Ki-moon owa UN ng'atudde ne Hillary Clinton mu lunaku lumu mu ssaawa y'emu nga ba aiminga ati wanu gundi gole eryemu omwana w'eka mwokya n'abatwalako ekirabo. Nga paapa alina budget ey'ensi yonna, Ban Ki-moon alina budget yansi yonna ey'emirimu gye yakola. Hillary Clinton emirimu gye yakolera ensi yagikola nga akozesa dola. Oweeka mwokya n'ayiwawo obuyiyi mubiri najja n'abawangula n'abalyako kye baali bawakanira. Lwakuba bwe tutuuka mu mbeera ezo nga Museveni atuteekamu diversion ng'ekyo tukirekaawo. Wali okirowoozezaako omwana w'eka mwokya olunaku olwo lwe yalya paapa ekirabo. Paapa okimanyi ekereziya zonna ge madaala g'atambulirako bw'aba alina gy'alaga bakalidinaali bonna be ba RDC be. Kyagulanyi talina RDC. Naye we twatuuka ku ebyo ebiseera Museveni n'atuteerawo gundi diversion tugoba kino tugoba kiri ne tutafuna na budde buserebulatinga mwana oyo anti kati mmaze okukotinga Bible. Kyovula abanyangu okukotinga Bible nsobola okubeera kitawe mu Katonda temunkwatanga ensobi wano nti oyo mwana we naalemu ayisamu president waffe amaaso kati ndi kitaffe mu Katonda kulwakuba siyambadde egganduula naye banenda kutungisaayo egganduula kirabika lye musaamu ekitiibwa. Kale awo tugenda okutandikira ensimbi awo wakati wali mu Bible and Politics mu Bible mu kanyomera ka Bible tutandikira awo. Nkulage nti gwe bikukaabya ate Katonda yakola ebisingako awo. Obulango busigadde buyimiridde nga bwe bubeera bulijjo. Premium Dental Clinic, Morin Skin Care, omuzimbi afumba ku mikolo abookya ebyuma bonna weebali Nowa Transport abeera Sama Uganda. Jangu nkuwe namba yabo gwe weetaaga ku bo akukolere kye weetaaga. Okusooka byonna njagala okuyita wano okwebaza aba team comment section. Wakyaliwo kye twalenjinga. Waliwo omuntu eyampadde ssente za Bobby Giant bambi. Ddamu nkoneko nga nvudde wano tufune erinnya ennamba embuze n'erinnya limbuze. Naye nga naziweereza. Naye nkonaako wano tuli mu kwarenjinga bantegezaako bali mu kwarenjinga amanya gonna bambuuzizza amanya g'omuntu eyaweereza ezo ssente yaani nkununya sikulaba. Naye nyamba onkoneko tufune erinnya lyo bw'oba tolirabye ku gundi manya nti nalyerabidde kuba nnoonyeza ne mu namba message embuze. Ddamu nkoneko naye ssente zaatuuse. So twagala okubebaza bamikwano olwaleero akakawungezi kolwaleero Bobby Giant tumaze okumuwa ettuulye gye mu kuŋŋaanyiza wano jo aba team Lumbuye Die Hards bayimiridde naye ne bamuwa ettu lyabwe. Naffe wano ku team comment section wano ku ASPS Mwewire Bible and Politics tusobodde okukuŋŋaanyaawo 1.6M era zimuweereddwa akawungezi kolwaleero. Mwebale nnyo okuyimirira ne Bobby Giant. Ate nayogerako naye n'ennaku ezo n'agamba nti abadde afuna abantu abamukubira abamujja ne bamugamba twawulidde ku ASP ne bamuwaayo era nabo ne bamuwaayo kye yali tasuubira. So muyimiridde naye musiimu nnyo. Message esingako awo wanaaba agimpadde. Eno message gye ndeese njijja eno mu management ya team comment section. So kati nja bw'anaaba mpadde okwebaza kwe gye muli nako nja kubaleetera. Naye nga mwebale nnyo obudde bubadde bumpi naye musobodde okuŋŋaanya ssente ezo 1.6. Mwebale nnyo Mukama abawe omukisa. Mwebale okuyimirira ne foot soldier waffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nziramu okujjukiza ensonga ya Selector Devi. Oluvannyuma lw'okuta Akireewo
kati baagala Selector Devi akirewo mumulabyeko leero nange mbaddeko ku gundu naye nga ndi up and down naye mbaddeko nja kusetolinga ngende mpulire story yonna nga bwe yali naye Selector Devi naawe weebereremu bw'oba olina osobola okulyamu cover for month osobola okukikola Bible ekikkiriza egamba bwe bakugoba mu kibuga ekimu genda mu kirala so bw'oba osobola okulyamu ewa ekisensi ne kiyita ate n'okwebereramu ebirala ebiriwo nabagamba nti nno mwawulidde bye bayogedde mbuno naye ate nkina ne mu politics nti abaana bagambye abasaba ekisonyiwo mu kooti mbu Museveni abasonyiwe mbu His Excellency Kyagulanyi yabayigiriza ebikolwa eby'ekisirikale n'abayingiza mu bikolwa eby'obutujju mujjukira nga nkibagamba nti bagenda baleeta balambuze bo be balambuza gavumenti waje baali bakwesa ebyokulwanyisa mulaba olugero gwe lutandise okutambula lugende waliwe nabagamba ba Museveni we bagenda okweka ebimundu n'ebibbomu ebikadde mujjukira bwe nabagamba ku bibbomu ebikadde nti bagenda tega bibbomu ebikadde bitandika okuba abantu nomutandika biraba ne bikuba abantu musimanyi balonza kibbomu simanyi mbuno mu bikata bya Lumonde bwe baali batema Lumonde abatema Lumonde nga tebakitemako nkumbi abaali batema Lumonde bomu eyo nga tebagiraba mujjukira nga namala bibagamba nti bagenda bijja bayitayo Karama mujjukira nga mbibagamba mujjukira nga nabagambye nti bagenda kusula bagenda kweka bibbomu batwale balaga abaana bano abaana oluvannyuma babajje mu kkomera openire bagenda soka kubatwalayo mu nzikiza kiro babagambe waliwo bino njagala mu bitukolere kati babaleete emisana nga kuliko abannamawulire era abaana bagambye oluvannyuma lw'okuva mu bikolwa eby'obutujju bagambye bannamawulire bajje babalage gye baali bakwesa ebyuma batandika okubatambuza nga be babalagirira nti musime wano ne wano twakwekawo bbomu muzisange nga zaatalaga mukakase nti ebbanga lye bamaze mu kkomera era ekintu kye baziika kirina okuba nga kitalavu mwalabye nga babyogera ngenda bibalaga wali ekyo katuwulira kiki ekiriwo debate yino abaana abo bazze ne bakkiriza era mu mateeka ne babasingisa omusango kati muwulire ekiriwo abaana abo tebagenda bbata waliwo debate Mayiga agamba olaba bamulabisiza olaba babalabisiza nga bakyalina mu kkomera bwe banaavaayo bagenda kubalabisa nnyo bajja kwogera ne batannaba kwogera so kakati debate eriwo yino tebannatuuka ku conclusion yakyo naye nga debate eriwo yino olw'okuba omusango omunene nnyo nga gwa naggomola gwakuttibwa oba mayisa abaana bano bagenda nga bamaze okubasingisa omusango simanyi bakomawo ku lwokusatu okubalaga okubabuulira ekibonerezo nakki gavumenti kyesazeewo naye bagenda batwala babadde bakyateesa okubatwala ku process eyo ey'okubalaga bibbomu bye bakweka nga tebannagenda mu kkomera bye baali baagala okusinziirako okusaanyawo gavumenti kati bwe bamala obwo bwe buba bubeera obujulizi so abaana bano baddeyo ng'ebyo byonna bamaze obikola bulungi mu mateeka ye Museveni atereeze empapula ze bulungi pepa waakamumale owa ICC basalira abaana abo emyaka egi okubakendereza ku bunene bw'ekibonerezo babasalira emyaka egi nga bali luzira bwe munalabawo ekikyuse nga mumanya nti ekyo tukikubye naye byonna biva ku Mayiga n'empuuga bagamba abaana bagenda tulabisa bwe batuuka ebweru kubanga abaana bano bwe babeera mu kkomera babyogera nti nedda ffe katufulume tugende ebweru tubalage kati mu kkomera waliyo ababajjamu ebigambo ne babikomyawo ne babagamba abaana bagambye bagenda kubaabya kati ye Museveni katereeze paperwork era abatereka emyaka egi kuba ye Museveni alowooza mbu waali naye nga taliiwo emyaka egi nga bali mu kkomera ebirala nja bijja biri mu politics njagadde njogereko wano ku mukyala Bindeeba
simanyi lwaki buli muntu abeera yagwa aba ayagala okusitukira ku linnya lya His Excellency Kyagulanyi. Kuba kati oyo omukyala ye bannange oba Kasarine kusaasira simanyi oba yafunye ku kyemisana. Ani awulizaako ku Kasarine kusaasira oba yafunye ku kyemisana omukazi oyo. Misibinde oyina ebizibu bye bikumala. Lwaki tokonsentratize ku bizibu byo n'otwesonyiwa? Kubanga tubadde twagala kutandika na kuyambako tukugulire akagaali k'abalema, akagaali k'ennyindo, oteekemu ennyindo. Bw'oba ojja mu studio either ennyindo ekusangeyo oba gwogisangeyo. Kuba oyina ekizibu ky'ennyindo gwe nawe ennyindo eringa yange. Nga twagala tukufunira akagaali k'otuuzaamu ennyindo yo, oyina ekizibu ky'ennyindo, oyina ekizibu ky'emimwa, ogisiiga lipstick n'otandika ogyebeka. Mbuno oyogera. Kakati wali concentrating ku bizibu byo. Ekibonerezo kye tugenda okuwa tetugenda kukuwa kagaali ka nnyindo. Bonaabona n'ennyindo yo tetugenda kuyambako ku kizibu ky'omuyindo. Era ekyo nkijje ku order paper tetugenda kugulira kagaali ka nnyindo. Naye gwe bindeeba wabaaki. Lwaki bindeeba buli muntu gwe bw'agenda okuva eno n'ogenda ogwa mu ndibota ya kabina. Bw'ova mu ndibota ya kabina n'ogwa mu ndibota y'ennyindo. Naye gwe Nina Rose tomulaba. Gwe tulaba abantu nga ba Nina Rose bagundi kana akawala ke kandi kano. Kana akawala akayimbi kano gundi lutalo ke yavuma. Azawi. Gwe azawi kugamba naye bindeeba oyina ekizibu. Bindeeba. Kale kati bindeeba ngenda kukuwa. I am using foot. Gwe ngenda okuwa. Owone ebizibu bino ebibiri. Tosobola kuva kweri nnyindo n'ojogwa mu ndibota ya kabina. N'ogenda ogwa ku nnyindo eri. Gwe mukazi gwe tetugenda kukugulira nnyindo gundi kagaali ka nnyindo. Twali tugenda kukutasa tukugulira akagaali otekengamu ennyindo bagivuge bagiteeke mu studio ogisangeyo. Omanyi mumanyira nnyo. Mugenda ne muteekawo ebintu ebitaliwo. Wali owuliddeko His Excellency ng'akola comment yonna ku bintu bya gravity. Oyinza otuwaayo ekigambo His Excellency kye yayogera ku nsonga za gravity. Tubadde tulina pulaani oba tusiibe tugambe Mukama ennyindo egendeere, Mukama akutaase ennyindo egolokoke. Naye kaakati beera n'ennyindo yo emimwa agigira n'agisiga oba amasavu ga mbizzi. Beera bw'otyo. Tetugenda kuyamba. Ate kati tuwagira Kasarine kusaasira. Ayambala enkofiira za binte. I come using foot. Kye bayita handisaamu. Bannange Uganda. Kambe esonyiwe. Kakati tutandise politics olwaleero. Bannayuganda mwena muwulire kino. Yesu yagamba mmwe byo tubiveemu. Tugenze mu programu etandise. Wamma gwe wulira. Yesu yagamba ako mukateme y'omukamu oyo omukazi mukamu. Yesu yagamba nti nabbi taba na kitiibwa waabwe. Mmwe Uganda nga temunnaba kutegeera His Excellency Kyagulanyi nga mukyamuzanyisa. Amawanga amalala go gamala ddo muzuula. Ye yennyini ayitibwa kugamba ye yennyini ye bununuzi. Omwana ali wano Kenya yatandise ekintu. Waliwo amasimu agankyankalanya gwe gaba gazze nga ndi ku vidiyo mba sirina mutima. Baneebuuza ekintu kikoze kitya bannange. Wulira wano. United by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class.
People power, people power, higher power, people power, higher power, people power. Free Kenya, everywhere, everywhere. Free Kenya, everywhere, free Kenya. Yeah, asanteni sana habari wa hapa Jakaranda. Kwa jina ni Bob Njagi, mmoja wa wale ambao akantu akona ka postinze oyinza okugenda ku page bw'obanga obyagala gendo ojja bisangayo ku page. Omwana n'erinnya yali tukyusiza ye Bobby Njogi. Byonna byakola bya Bobby. Revolution ya kununula Kenya from everywhere ya kununula Kenya everywhere ya kununula byonna nga abijjawa. Kati mmwe abe Uganda muzanyise golodi gwe mulina muzanyise golodi gwe mulina temukuba ku simu yange. Yesu yagamba nabbi taba na kitiibwa bwabwe. Nabagamba wano nabawo obujulizi wano. His Excellency yajja wano. Waliwo ebiseera binafuniramu threat ennyo. Nengena nendipotinga mu bitongole ebyensi yonna ebiri wano. So nembanga nyina okujjuza fayiro yange mu bintu bingi nnyo bye bansaba bingi obujulizi message n'ebyala byonna. His Excellency najja nansiba libiti bulungi nenfuna ebifaananyi bye nengendayo nembitwalayo. Nasanga omu Nigeria mu human rights nangamba mmwe bannayuganda musaaga oyo Bobi Wine singa abadde waffe Nigeria era ekisinde kye n'amaanyi ge Nigeria era okuva lwe yasituka Nigeria wabaddeyo egundi ez'enjawulo ejjenge ly'enjawulo naye nga bonna kwambala red people power our power everywhere. Nigeria, Ghana, almost Africa yonna. Mujjukira omusajja gwe nabagambe yajje Uganda president waawa n'agamba Museveni gwe vaawo kubagenda tuleetere ebizibu kubanga ne wange abavubuka be wange bali mu kweteekateeka kunkola kintu naye nga problem eva ku mwana wa wano agenda kwonoona Africa yonna. Omwana n'amannya yagakyusizza kati ye Bobby na buli kyakola. Ye Bobby yali agamba ayagala ba Bobi Wine bangi e Uganda kati nno bali Kenya. Yesu yali abulira enjiri. Abayisirayiri ne bagaana omusembeza ne bagaana okukkiriza enjiri. Era lumwe omukyala yali mukyala kimukanani eyajja nga alina omwana omulwadde. Yesu n'amugamba nedda sisobola kuddira mmere y'abaana ate negiwembwa. Eyo enjiri negibulirako kuwano olulala. Omukyala n'amugamba naye nedda embwa nayo waakiri erya ku bukunkumuka obuva ku mmeeza ya nannyini mbwa waakiri mpaka kunkumuka naye omwana wange afa. Ife okufuna okununulwa n'enjiri okutambula ekatinge across kubanga abaali bajjiriddwa enjiri baagigana. Lwe lugero Yesu yagamba nti waliwo abagenyi abayite abaali balina okubeera ku mbaga bwe baagaana nannyini mbaga n'agamba bw'ati kati genda oleete buli muntu yenna gy'alya emmere. Genda oleete buli muntu yenna gw'osanga ku kkubo mumuleeta ajje wano bajjuze embaga. Era abataali bayite be baali embaga. Yesu yali ategeeza abaali Abayisirayiri okugaana enjiri abataali n'abalala ne tujja ku mbaga ne tufuna bwe tuti embaga. Kakati eyo enjiri ndala ndigibuulira olulala ngikomezzaawo. Mwe bannayuganda bwe munaaba muganye Kenya yo kenunulwe. Kenya mmwe abagenyi abayite ku mbaga bwe muba muganye okujja ku mbaga. Olwo lugero luli mu kitabo ki sura 2 mu biri eyani sura meka. Gwe bwe kiba kiganye nga mmwe temusobodde kutwala kino lekayo Kenya kyonna ekibega ekitwali kiramba. Omwana n'erinnya yalitutte ne slogan yagitutte ne idea yonna yagitutte to free Kenya everywhere free Kenya. Awo mpitiddewo obuyitizi wulira bino. Ndi muntu eyasooka okujja ne mbagamba nti Uganda erumbiddwa, culture ya Uganda erumbiddwa through marriage. Ne mbagamba akabano katulumbye mu marriage bagenda kusaabulula marriage bakamale bukamazi.
nabagamba marriage kye kintu ekiri kalicho ekiri spiritual oba bibiliko ng'ate kugamba kigwa wonna naye akabano nabagamba kagenda kuyingirira marriage kagimalemu supu kagifuule ekitagasa ne mulowooza nsaaga olumu bwe njogera ebintu nga bino olunaku lumu nagenda ne njogera ebintu bya Katonga ne ngamba nti Katonga agenda kubeera bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne wayitawo ekiseera abantu ne balowooza nti nnimba wayitawo ekiseera ne bituukawo Katonga ne bamukola ne bikolebwa nga Katonga nga bwe nabyogera byonna waliwo omuntu omu munnaffe ow'enkyukakyuka gwe tukola naye omulimu gumu n'akola WhatsApp group n'atuuza abaana n'abagamba abantu comment section mulaba oyo omwana akolera Museveni njagala tusimbule tukuba omwana ono kubanga ba Museveni bwe babaako bye bagenda okukola nga babimubuulira kati ng'abireeta bye Museveni agenda obikola nga yewirewe yamaze dde obigamba abantu okitegedde kati njagala tukuba ono omwana abamu ku bo bwe bamala okuwulira idea bo ne bavayo ne bagamba nedda nimbimanya nsika guwale mpuliddeko nga nkyogera naye mumanyi era nkubira era twogera naye mukumanyi ekintu kiri kimu kyokka kwebaza Mukama nti eri abagezi bokka kwebaza Mukama nti tusobola okuyingira mu bisenge by'amakolero ga Waka ne tubasomolako ebintu bye bateekateeka nga tebannababikola. Museveni yali ateeseteese okulya ku luguudo olwalulyeko billions of money ng'agenda kulya ssente okuva mu East African Community kubanga olwo oluguudo lugatta East African countries ng'agenda kulya ssente mu African Union ne bweru w'eggwanga ku luguudo lwa Masaka kubanga lugatta ensi eziwera 3-4 naye baali bamaze obitandika kubanga twabikwata bababuulira biki balutuuseewa batandiseeko ki kigenda kubeera kitya nembagamba kigenda beerawo kubanga amazzi gaali gamaze okutandika okuluwikeninga nga baagala amazzi galutwale bagambe nti nno mazzi mbunno abasima simanyi mbunno ki omusenyu. Museveni n'akola loositi yalulyako yadde olwaga ng'alina okuzzaawo oluguudo lw'abantu bayitewo. Kati nzizeyo wano najja nembabulira kigenda okubeera ku marriage. Nembagamba marriage erumbiddwa ng'erumbiddwa bamafiya b'Emmengo n'akabano akali Emmengo ekyabakwatisa Abanyarwanda ne mubaleeta Emmengo mugenda kyogera mugenda tegeera Omunyarwanda yaani mumanyi sabagamba nti bagenda kuleeta amateeka bateekawo ne institution ng'ekulirwa n'Abagereka byonna bitembeetebwa Kyabasafama radio y'obufere radio y'abafere abakulibwa Mayiga kyanamuna kuteeza mwana Kyabasafama radio y'obufere ulira akabano nga kali mu gavumenti akabano nga kali Emmengo akabano nga kali mu bannaddiini basazeewo bafunvubidde balumya ogwa wansi n'ogwa waggulu okulaba nga basaanyaawo marriage. Soko ulireserwa dda. Lwaki mutugamba okukola ebikolo 3 mu mbaga emu? Omuwala mulabye anjagala nange mwagala ate ne tukyala waani wasenga ata yeki mu bino ebitu kyeki kubanga consent okukiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba omukyala kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda kati yafuuka nsonga oyo naggwa mugati ate kakati kwanjula tugenda wa taata wa muwala taata wa mulenzi ne bagamba bwe bati okwanjula ne bwe muba temwagala kukola mukuleke naye consent y'abazadde bombi eteeka okubaawo kati muteeka lyaffe owulidde etteeka lyabwe oyo Munyarwanda peke muteeka lyabwe nti abazadde bateeka okukkiriza okufumbirwa mutabani waabwe owulidde tomala gajjanga ate nze obanga boyi yajagala nedda abazadde b'omulenzi bateeka okugamba oyo ajje mu famire yaffe mubadde mulowooza kiri kyokka nti abazadde b'omuwala bateeka okukkiriza okuwasa muwala waabwe nedda mu bufumbo byombi bikola nze nange abazadde bange bateeka okukkiriza okunfumbirwa tomala gatugira
finally kakati ne mubalokole mulimu akasiru bannaye ulira otugamba kasita mubanga mwamale ennaku 21 nga mwalanga ulira Sserwadda bw'agamba kati senga kyeki ennaku zino senga mu Buganda naye yafuuse ensonga bakulaga nti kyakaakati bakulaga nti tekirina makulu batandise n'okulowooleza Buganda bino ebintu mujjagenda mubitegeera mpola Sserwadda yaani okugjawo kalica ya Buganda ate si ya Buganda kalica nze 40 Toro Bunyoro kalica zaabwe tezaawukana kalica zonna ze zimu ojja kulaba nga buli tribe senga alina omulimu omunene nnyo ng'omwana agenda okufumbirwa oba mu bulamu bw'omwana omuwala nga kojja bw'alina omulimu omunene nnyo mu bulamu bw'omwana omulenzi Sserwadda abuuza kati ekyo kyeki Mukama nkwebaza kuba buli luki oyongera okunejjereza kimu kyokka ara oyatuluyisiza naye ebirala Mukama onkoze bulungi lwaki mutugamba okuli ebikulu 3 mu mbaga emu omuwala mulabye anjagala lwaki mutugamba okuli ebikulu 3 mu mbaga emu omuwala mulabye anjagala nange mwagala ate ne tukyala wani wasenga ata yeki bino ebitu kyeki kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda kati yafuuka nsonga oyo naggwa mukati ate kakati kwanjula ekyo bakiyita erosion of culture nga bw'owira soil erosion nti is the washing away of the top of the soil. Now, it is now washing away of the top of the culture. Lutalo lwakumalawo Uganda bagenda babikyusa bajjawo sawa ya Queen ne bajjawo ebintu juzi nawulidde bajjewo ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa bagenda bajjawo batandika ebyabwe nga bwe baataakinga ebirala ne bagenda nga babijjawo bwe batyo bwe bagenda babijjawo ne kalica yiyo bagiyingiridde senga kyeki kubo kati Sserwadda kankubuulira obusiru obukuli mwaka akatwe gwe Sserwadda wulira mwaka akatwe obusiru obukujjudde wulira njagala mbibagambe mubiwulire lwaki bwe tujja mu kkanisa tetutuuka ng'omubuulizi abuulira bubuulizi tutuuke tugambe bannange mutuule bannange kakati leero tuli mu kitabo kya Luka essuula 1 olunyiriri awo Bayibuli egamba kale kakati awo Mukama abawe omukisa mugende lwaki kkanisa eyina emitendera service bwetambula ne musooka ne mweyanjula ne muggulawo essaala esooka ne musinza ne mwaniriza omwoyo mutukuvu ne muyingira mu ttendo ne muwa obujulizi ne mukola mutya service negenda mu maaso kubanga bino biteekateeka omuntu agenda okutuuka ku kigambo kya Katonda ng'omutima gwe gwonna gweteeseteese emitendera gyonna egibeera mu kkanisa girina omugaso okutendeeza n'okusinza omuntu ayinza okubanga bannange mutuma RM gundi emirimu omulimu gwe mwamu omunene temunnaba kugumutuma kati ate mumutumye Sserwadda bannange nze nalyoka nemba nga sinze RO kubanga naye gye emirimu gy'alina kakati ate guno bamutumye Sserwadda wamawulira okutendereza kuteekateeka omuntu nti mwe mubeera mwogera ebintu Mukama byabakoledde nga mubitendereza nga mubyebuulira naye abeera tannaba ankoledde ebirungi nayimba ankoledde ebirungi natenda nga mwebuulirawo naye mu kusinza abeera senga waali nga mumubuulira ye nga waali Haleluya osana Mukama nga waali naawulira nga nammwe kati omuntu n'oyingira mu kubeerawo kwa Katonda n'oyingira mu kubeerawo kwa Mukama n'oteekateeka emmeeme eyo ekigambo ne kigenda okujja nga kigwa ku ttaka eddungi waliwo omuntu omu yangamba naŋŋamba wire lwaki otutwalira awo eddakiika egundi ezisooka awo nga osinza olina obuyimba bw'omumunya otwonoonera ddata gwe tomanyi kiki kyemba nnyingiramu
ate mba sikiyingiriddemu awo mba nkiyingiriddemu okuva eno bye mbadde nkola ne ntuukawo nga nnina okubako kye nnyingiramu ndyoke nnyingiremu mudduzi z'ekigambo kino nga ndimu ekyo ne bwe neekondako eri ewa minsiri nte mba namaze dde okuyingira mu kintu eky'olunaku olwo. Kati Sserwadda lwaki temukyusa saaviisi ne mujjawo ebirala naffe mu saaviisi tuggyemu ebirala tuleete etteeka naffe tukyuse saaviisi mutuukenga anti ekikulu kigambo kye tulina mu kyaki tutuuke mulekerawo tuleekaaniza agazindaalu kubanga ago agazindaalu kyeki lwaki mutulekaana mujje mubuulire ekigambo mudde waka temuddamu kuyimba buyimba lwonna mu kyaki temuddamu kusinza mutambule muzeeyo embalakasoza mwewammwe. Sserwadda lwaki temwesonyiwa Buganda basajja mmwe Banyarwanda mmwe lwaki temugenda ne mubiteekateeka e Rwanda mbwa mmwe? Oyinza otya okubuuza nti senga kyeki Katonda yateekawo senga yatalina makulu oyagala kutugamba nti mu kawalaata kaako oyinamu amagezi agasinga aga Katonda yateekawo senga? Mwagala tugamba nti Uganda oba Buganda bukyanga ebaawo mmwe bagezi abasoose okubeerawo mmwe mulina okuteekateeka ennyanja mmwe mulina okulumirirwa Mukene mmwe mulina okulumirirwa biki mmwe mulina okulumirirwa biki naye Sserwadda mulina amagezi mu mutwe bannange bwe mutasuka kukuba Banyarwanda muwedde. Waliyo nkugambye bateeka wano ebitalotalo ebyekisirusiru naye nga munda eri waliyo kowagundi ezitambula kuno kumalawo kalica ya Uganda. Kuno kumalawo kalica ya Uganda. Operation ya Banyarwanda kumalawo Uganda wulira. Wulira kitaffe mu Katonda omulala. Okukubagana empower ku bigambo bya Ssaabalabirizi wa Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba byayogedde wiiki ewedde mu yawabulidde abakyala okukola ebiraamo nga balambika abana abaddira mu maka gaabwe singa baba bafudde. Kazimba yali mu kusabawo kw'okuziika eyali omulabirizi w'ennamirembe omuwummuze Samuel Balagadde Ssekkadde. Omusasi waffe ayogeddeko n'abantu ab'enjawulo okufuna endowooza zaabwe ku bigambo bino era bino byatujjiddeyo. Wiiki ewedde Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu yavaayo n'ekiteeso ekisaba abakyala okuleka ekiraamo nga kirambika bulungi omuntu kigwe bandiyagadde okudda mu maka gaabwe singa baba bazaaye. Abakyala kabawa amagezi kola ekiraamo era teekamu mu kiraamo kyo nti senga nfudde omwana wa mwannyinaze yali kyamu mu maka gange. Abyogera nno nga yogedde ekyamagezi. Mukazi mulala gye mu kisenge kyange kikula ekiraamo kyange. Ebigambo bya Ssaabalabirizi bino tamanyiddwa oba nga ali anyumya mbunyumya oba nedda bireeseewo okukubagana empawa mu bantu ng'abamu bakonta. Owulire nzize mbabuulira olukwe oluliwo olw'okufumbiza Abanyarwanda bokka. Nabagambye saakamala okubabulira ku virginities ezijja okuwasa ba virginities. Owulira bwe bagamba owulira bwe babiteekateeka ng'omukazi agenda okufa nga alaamye alekere Munyarwanda munne bwe mba nfudde in case gundi yabansikira gundi yabajja mu kisenge kyange bonna bannaddiini batambuza ekintu eki. Kati nze mbuuza okumanya this is operation Banyarwanda kumanyira Buganda ne Uganda kumanyira Uganda. Wali owuliddeko eddoboozi ly'abasajja abo ababiri ku nsonga za Lubigi. Bannaddiini wonna wabawulirako ku miranga gy'abantu egyali mu Lubigi. Wawuliddeko eddoboozi lyabwe ku bantu b'omu Lusanja. Wawuliddeko eddoboozi lyabwe ku bantu b'e Bunyoro abamaze emyaka 13 mu nkambi. Wabula Kazimba Mugalu bw'ayogera akulaga nti ayogedde na kyamagezi era akigeneratinze alinga ayogedde amagezi naye ng'ayogedde bussiru. Sserwadda akulaga nti ayogedde magezi naye ng'ayogedde bussiru. Mwali muwuliddeko Sserwadda oba Kazimba Mugalu nga bakola comment ku bintu bino. Ebyalo 3 mu Lukagwe Kyangwali. Ebyalo 3 temulimu balokole temulimu bakristaayo temulimu bannaddiini. Ezo endiga zammwe muzirowoozaako ki? Emyaka 11 egiyise nti baali balyesenzaako mu bukyamu. Bano balojja ennaku gye balabidde mu nkambi eno omuli okubulwa we baziika abantu baabwe ng'abafuddeko endwadde eziva ku mazzi amakyafu n'ebirala ebiringa ebyo.
laba laba ekisibo kya Kristo ekyo kisibo kya Kristo kiramba kiryawo kati bakitaffe mu Katonda Katonda be yatuma mu bantu abo muliwa mukozeewo ki okusinziira ku ofisi ya Ssabaminisita abantu bano beesenza ku ttaka ly'enkambi y'abanoonyi b'obubuddamu ery'ekyangwali ng'okutuuka okukubako abatuuze bano ofisi ya Ssabaminisita yali eyagala kugaziya nkambi eno olw'ababundabunda abaali beeyongedde obungi emyaka ng'eneetaano egisse Ssabaminisita yalambulako abantu bano era n'abaako ebiragiro byayisa okubayamba naye nga ne gye buli eno bino tebituukirizibwanga nabanja kairawo ebyalagiire bibere byakorwa ekintu ekitulukwetenga ninga ekirukutaba pulezidenti ebiragiro bya Uganda bigibwa mu constitution nkokwera kugamba kibere lwaki Museveni bw'aba alina kyayagala okukola bannaddiini bavaayo obukuukubira ne bamuyambako lwaki bwe tuba mu maziga nga tukaaba tebalabikako naye kino kiddayo eri bannayuganda naffe tuli basiru mukola ki mu bikanisa byabwe kati omuntu abakubye engalo ng'olyawo oli mukyala nawe olina abaana abakuyita ssenga era naawe naye mwe mulina amagezi mu mitwe buli ssaawa mumalaga kubanga mukuba engalo nga mumaze kyekyo kye nabagamba obwo obusiru bw'omu makanisa obwo mukuba engalo nga ne byeboogedde temubitegedde sewadda ye mugezi ennyo okujja ssenga mu equation y'okufumbirwa jo amawulire ga nnaku nga 3 emabegaawo nalabyeko nga bakwata abantu ab'ebidongo mu Kampala Metropolitan mbubayo n'obutonde bw'ensi nga temunaba kukwata abakananirandi balekaana mutala ku mutala basabira mu kidaala tebali mu kizimbe nti kirina sound proof nga temunaba kukwata banyarwanda bakukanani balekanira ebyalo n'ebyalo lwaki temunaba kukwata bujingo wabula mwe bannayuganda mwe bennyini mwe mulina pulobulemu abasajja beefunyiridde okusaanyaawo kalica abasajja beefunyiridde okubanyigiriza nga balina Museveni naye mukeera kusugumbiza mulina saavisi 7 mu kanisa emu nammwe muli mbuuzi ngamba ababikola mwalabako Ssaabasumba yenna ng'agenza ekiteezi mwamulabako mu Lubigi balina eddoboozi lyabwe liriwa lwaki eddoboozi lyabwe libeera mu kutunyigiriza lwaki teribeera mu kutulwanirira serwadde obuyinza wabujjawo kalica gwani serwadde gwani kasajja gwe kanyarwanda gwe gwani toganda gwe wali owasa mukazi wo teyaliiko senga mbuuza gwe watuuka ewuwo gwe wafumbisa ngalo tewafumbisa nku kasajja gwe jana kunjogeza wano ebigambo olinga n'akawuuta musajja mwe mumanyira abantu mwe mugenda okutufuula ab'empisa embi sirwadde gwanya ajjawo kalica lwaki mutugamba okukola ebikola 3 ani yakuyise mumbaga emu omuwala gwe kikulumirawa anjagala nange mwagala ate ne tukyala waani wasenga ata yeki ebitu kyeki mazima ddala kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba na mukyala kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda kati yafuuka oyo nagwa mugati aleka kati owulira bwe bajjawo obuvunaanyizibwa bw'okugira batandike okufumbiza abantu batandike okufumbiza ensowole mu bika by'abantu mwabagagga wali abasajja abaganda mu abasajja abakulukulu mwe bajjajja baffe mmwe abayiika endusu ku buwala obunyarwanda bugenda batemula mujja buwulira babo bakitaffe mu Katonda abantu babonaabona abantu bakaaba ku mmwanyi abavubi bakaaba batemulwa abantu babagobye mu golodi gavumenti ya Uganda teyina busobozi bwa identifying nti wano waliwo golodi bannayuganda ne bakikola bo ne beezuulira golodi nti wuuno wano ne babagobawo bali mu bwavu obutagambika olw'okuba babaserwadda bavuga abaana baabwe basomera bweru biki ne baleka omuntu n'anyigirizibwa bagambye ebyalo 13 babisengula byonna ne babiteeka mu nkambi ng'ebyalo 13 bya bannayuganda ne babikuŋŋaanyiza mu kantu kamu abo abantu boolaba abakristaayo abo abantu boolaba abayisiraamu
bannaddiini bonna tewaliwo n'omu yali agenzeyo bakuleizinga nsonga eyo okulwanirira abantu abo naye bonna beefunyiridde okulwanirira Museveni kasoyogera ku Museveni nga basongola obutwe nga bavaayo Museveni nga batuma ebyobusiru bajja bannayuganda lwaki temuva mu makanisa neka munange tonjugeza wano bigambo binene ndemvaako naye bwenviriza Bobi obadde kiwana wameeyo nvuddeyo kanve ku buno obusajja obutalina magezi mbuno obukitaffe mu Katonda omwoyo omutukuvu yabavaako mmwe basajja mmwe kyemuva mulaba nga mwogera bya kisiru muli wala n'abantu temumanyi biruma abantu temumanyi abantu baali bakaaba Sawulo nga ye Samwiri ali mu kusaba Katonda kutaasa Sawulo Musure ye 16 eya Samwiri ekisooka Katonda n'agamba Sawulo n'agamba Samwiri olikomyawo okunkabira kuba Sawulo nga nze muganyo okuba kabaka bisajja mwene mwe munaakola mutya Museveni takyali mukulembeze wa Uganda kyovola mwenna mutegerera mu pampa ya Museveni obwongo bwamwe tebusukka pampa ya Museveni byonna bye mwogera bisesemye bya Museveni kuba Museveni abibateekamu Museveni bw'amala obbasesemamu ne mutuleetera ebisesemye mmwe muli ebisesemye bya Museveni kyomuva mulaba temukyalina mafuta temukyalina kigambo temukyalina maanyi temukyalina mugaso kubanga muleeta bisesemye bya Museveni buli bw'amala okulya n'abasesemamu buli bw'amala okulya n'abasesemamu serwadde ne mutuleetera ebisesemye bya Museveni mukamuwe kazimba mugalu ne mutuleetera ebisesemye bya Museveni buli bw'amala okulya n'abasesemamu baani abalira mu kiraasi jangu wano nalwiiso jangu wano lwaki olira mu kiraasi esaawa ziba zakulya ngenze ku nsonga endala mwekamba buulire Mukama atuwadde ekisa omulembe guno omwoyo wa Mukama ali kuffe be mwali munyoma Bayibuli egamba nti mu biseera eby'oluvannyuma ndifuka omwoyo wange genda osomeyo weri 2 ove ku lunyiriro lwa 25 okkirire mu biseera eby'oluvannyuma ngenda kufuka omwoyo wange naye abavubuka bagenda kuba bazibu nnyo baliragula uli ali neggulire najja ne mbabuulira juzi nga batandise okubatomeza mbuno ehoyima wazzeeyo Bikira Maria bye nababuulira bye biriyo mugenda kakasa nti kino ekintu gavumenti yekirimu Bikira Maria Musaza Hoima esabe abakkiriza mu kitundu ekyo okugenda empola ku bigambo ebibungesebwa nti Bikira Maria yalabikidde mu kitundu eky'Emasindi okumala kumpi kati sabbiiti 2 abantu besombola okuva mu bitundu ebitali bimu okugenda ku lusozi Lwensa mu ggombolola ey'Enyangahya mu disitulikiti y'e Hoima okwerabira ku kyamagero ekigambo nti kyagudde mu kitundu kino waliwo n'abantu abalumiriza nti bo Maria bamwerabiddeko n'agaabwe ekigamba nti kyetaaga okwongera okwetegereza Sabbiiti nga 2 emabega omulaale yali alunda ente ze okuliraana olusozi Lwensa mu ggombolola y'Enyangaha mu disitulikiti y'e Masindi agamba nti yalaba ekitangaala waggulu ku lusozi olwo ekyamukanga kuba yali takirabangako Kyono yawalirizibwa okunyumizaako ab'oku kyalo era bangi batandika okweyuna ekitundu kino okulaba oba ddala omulaalo byanyumya bituufu abakuno babinyumya nti omu ku bakazi abaasooka wano yalinnyibwako kibalowooza nti mwoyo mutuukirivu era n'amwogeza n'alagira abawulidde ebigambo bino babituuse ku musajja Francis Ogenmungu mutuuze ku kyalo Kabali mu ggombolola y'e Karujubu mu disitulikiti y'e Masindi era nga ye musomesa wa kakitiisimu ku kitundu Kyono okuva mu mwezi gw'omunaana abadde yeefunyiridde okusaba sappule ng'ayagala maama Maria omuzadde ayingire mu nsonga ezitali zimu mu ggwanga lyattu ekifo kino kati kikyaggwamu bantu abakulumulukuka okuva mu disitulikiti eziriraanye Masindi abajja okwerabira ku byogerwako Oliver Sanyu nga yalutindize kuva mu kibuga Hoima agamba nti okujja kwe wano tekwamufudde lusa kubanga Maria omubeererevu ye yamwerabiddeko dda n'agage akyali awo wiki 2 talina byakukola era naye omuntu ow'onkulu alina maama Maria nkulu ajwaire kyabedi ali mukazi ye yagambye mbuno yamulaga yambadde red abala bagamba mbuno yambadde white abala gamba nina
nakwekesa nti bikira Ulira. kandi ebizibu nakwekesa nti mama Maria byona alimu natongana okukurokuro nakwata ku taludde n'avunama ku maviivi okwegayirira maama omukozi Lora kyali Joan Kansime nga ye yavudde ku kyalo Mugabi mu disitulikiti y'Ekikuubi atunyumirizanga Maria bwe yabadde mu kyambalo ekyeru yagambye kimyufu onalaba kyeru abatannamukubako bireetwa byona eyavudde mu disitulikiti y'Ehoima bonna ebyabwe binaaba abaana abato abali badde n'ebyokola bali mu bitu bya kisiiramu abakkiriza abali wano basiiba mu kuyimba n'okusinza nga waliwo ne bannaddiini abalabiddwako mu kitundu nga nabo banyamaaliridde ekifo tekinnabulamu batankana byogerwa kubanga ye Fred Ali Bankoha gundi Bikira Maria ajaawo ali bunyolo tavaawo ekimuleetedde okubuusabuusa ebigenda mu maaso akagenda hano akagamba ngu obuwakazi nabalo hano abandi bakugamba kibalina nekibakola abandi nibagamba lundi baluzi newakugamba lolakuli noisigala obuzirike mukomola banna abatannalabako bo bakyalina essuubi kulola mama Maria olina kumulola kyali otalugaho omulole oyija kumulola nti balabye ku Bikira Maria bakalambira nti yabategeezezza nga bw'ayagala abantu beenenye bakyuke bave mu kibi ate babeere nga basaba n'essappule Kereziya mu ssaza ly'Ehoima ekyagaanye okukkiriza ekiri ku lusozi Rensa nti kuba engeri maama omuzadde gy'abonekamu eri abantu bo bagimanyi tetusobola kulugayo tukagumya lundi tukahakaniza oyo omusajja oyo ayogera bamuyita Museveni oyo erinnya lye Museveni Bikira Maria yabonekere mu bikyuka ebirukwawukana lundi gwaboneka alina obutumwa bwembaganizo bwaleeta hala abantu tajja bwijja kweyoleka ngwa kutemba olusozi abantu bamulole lundi wa Bikira Maria ekyagenderera atemba olusozi mukwalole abantu be kyokka Father Patrick Museveni nga ye mwogezi w'essaza asabye abakristo okusigala nga bakyegayirira Maria omutuukirivu Father Patrick Museveni naye mmwe nabagamba Museveni bwe yali atandika obuyeekera bayagala ng'okola emirimu gyabwe ng'obudde bukyali nga bateekawo embeera abantu okuyingira ng'obudde bukyali soba 12 akakalabanda bwe kakuyita bwe muyitaba mwenna nga mufa nga abayeekera babatema mwenna ne babatta ne babamalawo ne babatemula oba ne bababuzaawo ne babatwala mwenna abantu batandika okuva ku makubo nga ssaawa 11 mulina okuba nga muvudde ku kubo ate nga ne mu mayumba mweggalidde era nga bayita abeeno ne wangi ekitegeeza mmwe mujja twogera kati ne bagamba mbu obukalabanda nga muyiwa evvu eryakasalaba ku kkubo mbw'abawano bonna baafa ne baggwawo ako kalinga kabonero akalaga abantu baabwe ab'oku byalo bayinfoma baabwe kati bo ne balimba bannaabwe nti ku ssaawa 11 galawo naye wakateekawo omusalaba ogw'evvu naye nga tebakubuulidde kikiri mabega kati buli bwe basanganga evvu nga tebakyama nga bamanya oyo waffe naye nga bagamba mbu eryo evvu eryagobanga akakalabanda otegedde propaganda waba Museveni kati wuyo mbu maama Maria ninja kumulola tinja kulugawo ninja kumulaba era okugenda omulole ne batemula abantu nga bagamba mbu kasogamba abeeno wange mbu nga akakalabanda kabatwala buli kitundu Museveni akigejjinga n'amanya bwe kiri buli kitundu akitiginya bwakyo buli bamu balina diversion yezaabwe abeeri olw'okuba bo bambi tebalina masimu tebalina netiwaaka tebalina na budde bwa leediyo kati okusinga okubeera mu lugambo olwo lw'okugamba bannange Bobi Wine ate ekyukakyuka mwe mugende mulabe maama Maria mwe mugende mulabe maama Maria amanya gonna agali mu kino ekintu kya maama Maria bonna Banyarwanda yali alunda ente ku ttale yasooka okulaba eyayita banne simanyi eyajja okusaba simanyi katikisiki asomesa bonna layini y'Abanyarwanda naye nga batwalira enjiri eya chenji eyo tetambula naye eya maama Maria baakuulumuka n'olwaliro bakyakuulumuka naye nga mu bunyolo omwo mwennyini ebyalo 13 baabisengula ne babateeka mu nkambi ebyalo 12
abekasese bolo okuba ba mutima mundi abo bo ADF ye batiginya abakalemo joro okuba nabo bayine mundu kala ate bo bayina bakatora sola zisimanyi bani bakifensi okuva Kenya babayita bani abapokoti abo bo bali mu bapokoti pokoti kye bakola kizibu nnyo naye wano mu Buganda Kyagulanyi atisa abaana b'abandi Kyagulanyi asibisa atisa abaana b'abandi Kyagulanyi oyo akolagana n'abazungu okusiba abaana b'abandi ye nalya ssente naffe ne tubeerawo bize kakati buli kitundu akikutula bwakyo mu Uganda tetulina mawulire gatugatta okimanyi abebunyolo bali mu byabwe ebirala era ensi eyabwe gye bali mu yaabwe waliyo atawuliranga kunga byoyogera tabiwuliranga ko abali e Kampala bali mu byabwe nkugambye ne bannaye kiri Uganda mama nyabo tetulina kitugatta tetusobola kumanya eggwanga lyaffe terina gye liraga nti agenda yeno gwegira TV zonna abebusoga bali mu byabwe abejindi bali mu byabwe TV zaabwe radio zaabwe byabwe bye baliko buli kimu ebyo babireeta papasire kutujja ku mulamu ogw'eggwanga guli ogwawamu gwe twali tulina okubanga tu pasuwinga ffenna wamu kati abasajja ne babagoba kutaka emyaka 13 twakakitegeera nti ebunyolo baagoba abantu emyaka 13 egiyise ng'e Buganda tetukimanyi naye neeri tebamanyanga ko nti Museveni grade zajja ne zimenya ennyumba z'abantu mu Lubigi ate tebamanyiko nti ate Museveni yagera n'akuba kiteezi n'agikuba bomu n'abeeri tebakimanyi naye kati abayimbi be tulina mu ggwanga abaakabi eno ge bayita Nandisaamu omwana yagambye naye bannange make-up w'ennaku zino asobola okuliisa omulalu mbu naye bannange wetugenda omuntu yataddeyo omwana agamba naye kati make-up w'ennaku zino agenda kuliisa omuntu omulalu mwe muli abantu e Uganda wakyali abantu abali abantu ogwo nno omusango gw'obusezi mmwe basiize coming to foot using foot bw'omulaba bw'oti kati naye agenda kukola longi Uganda muli basajja nnyo ate muli bakazi nnyo mama Maria mumaze sabi bagamba abato ne bagamba nti kati ekyo kigenda kubeera kijjukizo abantu mugenda kutte emirimu gyammwe mubeeraawo obirabye sabi bagamba nga byakajja si biibyo ye faza mumuwulidde Patrick Museveni labayo bye tulimu e Uganda kale ate ye Masse Timbitwire ebyalabikidde mu katambi ku mikutu gya social media ng'akuba omusirikale wa polisi y'ebidduka asindikiddwa ku alimanda enzira oluvannyuma lw'okuggulwako emisango omuli obubbi okukuba omuntu n'egy'okumenya amateeka g'oku nguudo. Timbitwire ono avunaanibwa wamu ne Benadine nga bisobya bitya bebi ndeka naawe nga bebi musobya nti obadde kibu akatambi kano akasaasaanidde emikutu gimugatta abantu kalaga omukazi nga kakanye ku musirikale wa polisi y'ebidduka mu wujja oluyi olabye ekyo mu Uganda tekirabikangako era tukitambuze Timbitwire olwaleero aleeteddwa mu kooti esookerwako ennakawako emisango wamu ne munne bwe baali Benadine Bangira. Oludda oluwaabi lugamba nti nga 18 omwezi guno ku ttendekero lya Mobs e Nakawa Timbitwire yagaana okugoberera ebiragiro by'omusirikale wa polisi y'ebidduka bwe yasangibwa ng'ayogerera ku ssimu ate ng'avuga. Oluvannyuma lwa America okuwa abapoliisi sanctions n'okubanga ripooti yonna gye babakolako bayina effujjo ku bantu batemula abantu balinyirira eddembe ly'obuntu bakozeeyo ekintu okulaga nti nno poliisi ye Uganda eri professional era tebageza ne bakikulimba mbuno kiririyo bakulimba olwokuba ekintu kitambudde bafunye sanctions kumu n'abalala sanctions zijja bakozeeyo ekintu ne bakitambuza eyakutta akatambi yabadde ne bano be basiba kati mbu yabadde akakwata alabise omupoliisi
kati mbu yabadde akakwata alabise omupoliisi ng'omupoliisi akuba omuntu wa bulijjo naye omupoliisi na-actinga professional omuntu wa bulijjo n'abanga yakubye omupoliisi naye era nze n'enkata nti nabadde njagala ndabise nga omupoliisi akuba Mamebeni bwe yakubye omupoliisi nga nkimanyi kindeetera problemu era akatambi n'enkata nga Mamebeni akuba omupoliisi basajja mwe mulina emitwe era bakulaga bamupise simanyi IGP amuyise simanyi ndabyeko simanyi bamwongedde biki abaana bagobo nkugambye bamupika akabye okulaga mbu bali professional bajjawo ekigenge kiri ekyokulinyirira eddembe ly'obuntu era bakulaga nti gavumenti ekiyingiddemu nnyo naye mwerabidde nti ako si kantu labayo lino eggulire omanyi twerabira mangu lino eggulire lyaliwo ng'ennaku z'omwezi 16 January 2022 lirino njagala ombuulire ku byonna kiki ekisinga lwaki kino kyo tekyatambula era kyo baakikwata batya. On the morning of 16th January 2022, Robert Mukebezi was traffic police officer on duty when he received communication from his superiors to attend to an accident in Tinta, Kampala. A vehicle with army registration number plates had been involved in an accident in which a fuel station signpost was knocked down. My OC told me bring the vehicle here. Oyo yali wa traffic. No, we do it. Ngali kukuba akola. I explained to him I'm a vehicle. Said no. Emmotoka y'amagye nejja nekola accident. And that's what I was doing. We towed the vehicle using a breakdown. I started the breakdown. I started directing the breakdown man to bring the vehicle at the station. In the process of towing the vehicle away, 2 UPDF officers arrived in another car. They told Mukebezi that they did not want the army vehicle to be towed away. A disagreement ensued between Mukebezi and the soldiers. One of them shot at his right leg during the argument. Mwenga mukyali ku luyi. Shot me in a distance, small distance. Mukebezi was rushed to Lago Hospital. Doctors would later decide to amputate his leg. That turned his life around completely. Losing just one part on our body, it may affect you for life. It is affecting me. It has affected him, and I know it will continue affecting me. Economically, it will affect me a lot. Socially, it affects him. The father of two has relied on his wife to provide the family's basic needs. Luckily, he still receives his salary every month because his employer, the Uganda Police Force, put him on sick leave. But he misses his job and hopes to resume working again. I joined when I was willing to do what they want me to do. You can't go and train for almost a year and you say you don't miss your job. For now, he has no option but to manage life with only one leg. How do you spend your days here when you're at home here? I watch TV. I do some simple jobs. I help my children do homework. And morning, I first move for almost 2 kilometers. Evening, I do the same to maintain my fitness and get used to artificial limb. Mukebezi believes the army could have spared his shooter, but hopes he can get justice one day. Olide. Buliro balabika mu mawulire baba bakaaba tebafunanga bwenkanya. Yali ali ku duty ng'oyo bwe yabadde ngali ntinda. Emmotoka y'amagye nejja nekola accident. Ngo wa police yaliwo wa traffic n'apima n'reportinga ku kiralo di police ne bawereza breakdown ne bakwata emmotoka bagitikeko baba bagitiko gitwala abasajja emmotoka y'amagye endala nejja ne bagambe yaffe temugitwala ne babiyita ebyokusaaga n'amusemberera kumpi bwati muntu ku muntu n'amukuba amasasi n'amukutula okugulu byonna ne babivuga ne babitwala breakdown ne bagitwala n'emmotoka yaabwe ne bagitwala ne bibula. Breakdown ne bagitwala n'emmotoka ne bagitwala era poliisi teyagirabako era tewali yavunaanibwa naye wano bakulaga nti ono omukazi yakoze ekintu era bitambudde nnyo babitambuza okulaga nti poliisi ya Uganda eri professional. Mujjukira omusajja omunagana TikToker akola ebintu ebyo ng'omulalu TikTok bye biringa eby'omulalu yani erinnya lye yajja e Uganda omupoliisi n'amukuba. Omupoliisi bw'amukuba n'addamu naga bannanye ntambudde ensi zonna naye poliisi ya Uganda bw'ogiraba dduka making sure nti baddamu ne bamukozesa ekintu simanyi mbu bamubbako essimu ye ku Northern bypass mbu ne bagitrackinga mbu ne bagifuna n'addamu ne yeebaza poliisi ya Uganda n'agamba ensi yonna Uganda yeyina poliisi eri professional. Ani abijjukira ebintu ebyo tebiwunnaweza na myezi 4 oba 3 ebyo byoyo omusajja oyo ani nappi
nze simumanyi nze mulaba bulabi musajja kubeerawo oluvannyuma lwa ku exposinga poliisi ya Uganda baakolayo ekizza poliisi ya Uganda engulu mbwe essimu ye baagibba ku Northern bypass poliisi neginoonya negikwata poliisi netatulaga mubbi naye essimu yo negireeta wano Museveni bali mu kudduka ekifaananyi bali mu kutereza kifaananyi kya poliisi oluvannyuma lw'okuba nga be bakutte ekisooka okulinnyirira eddembe ly'obuntu kati bagezaako okulaga nti bannayuganda be balalwe ennyo bannayuganda be bakuba poliisi empi wabula twabitambuzza nze ku peegi yange saakataddeyo bwewabaawo eyakataddeyo sinze kuba nyina aba adimini bangi ye nga wandisa mwanemedde ku mutwe nalabyeko eggulo nazzemu nendabako nga bagamba oluvannyuma lw'okusingisa abaana baffe emisango bagenda kudda okufuna ekibonerezo kyabwe era mu kibonerezo kino mugenda kubeeramu kye balindiridde obbawa guni n'agamba balamu mbu bagenda kubatwala okuba rehabilitatinga n'okubasomesa patriotism kubanga omuntu okujja nayo kya korasi ate ffe tumukole biki nyina ekibuuzo eri mwenna abalina endowooza ng'eya balamu era nga mulowooza balamu ayogera amagezi nyina ekibuuzo ekimu ku kitiibwa Museveni kye yeeteekako era kwe bamuwaanira ennyo kwe bamutambuliza yeebulandinga nga ssaabalwanyi Museveni yali alwana n'abaani okubeera ssaabalwanyi Museveni yali alwana n'abaki okubeera ssaabalwanyi kubanga Amini yali pulezidenti wa ggwanga Uganda omujjuvu oba teyali pulezidenti alondeddwa nga Museveni bw'alondebwa ennonda Obote gye yeeteeka ku bukulembeze ku olwo yennonda Museveni gye yeeronda okweteeka ku bukulembeze kati enziba Obote gye yabba akalulu k'ekinaana kyentegeeza kuba mugenda kuva wano mugambe omwana mumulabye twabagamba oyo mwana akolera NRM owudde bagambye mbuno Museveni tumulonda n'abagamba oyo mwana akolera Museveni ennonda Museveni gye yeeronda jazze yeeronda yennonda Obote gye yeeronda Museveni ne kimusukkako n'agenda alwana gwe mutugamba nti ye sosi ya patriotism ng'alwanyisa omukulembeze omubbi anyigiriza eggwanga lwaki ffe bwe tuba tukikola tetuba bapatrioti YouTube, what's wrong? YouTube namwe mwefuge YouTube YouTube mwefuge bannange YouTube no bannange tubeesonye mujje ku Facebook YouTube mutandika okujja ku Facebook YouTube wano wetulaze mugenda kujja ku Facebook
YouTube tukomyewo ndowooza tukole gundi ey'okubiri. Mbadde mbuuza Museveni kyawandiikibwawo nti Museveni yekka y'abeera omutuufu. Ye bw'aba ayagala okukuba gavumenti abeera patriotic. Ye Museveni bw'aba ayagala okukuba gavumenti awo abeera patriotic, era abeera patrioti, era abeera mutuufu ne banne. Abo be ba patriots abatuufu, be basaabalwanyi, be banunuzi. Wabula ye bw'anyigiriza bannayuganda ne bagala okwerwanako, olwo bannayuganda be batujju, be batayagala ggwanga lyabwe. Njagala Balamu otubuulire Museveni bye yakola. Yali mutujju, yali tayagala ggwanga oba yali ayagala eggwanga. Gwe wenna alina ebirowoozo ng'ebya Balamu oli musiru nga Balamu. Gwe wenna alina ebirowoozo ng'ebya Balamu ne Museveni oli musiru nga Museveni. Byenjogera ge mazima. Oli musiru nga Museveni. Lwaki ye bw'ayagala okulwana yabeera omutuufu? Ye bw'omulwanyisa gwe tobeera mutuufu. Njagala mumbuulire Obote kye yakola Museveni kyatakoze. Njagala ombuulire Obote kye yakola ekyalwanya Museveni, Obote kye yakola oba Amini kye yakola Museveni kyatakoze. Ate nze nkubulire Obote ebirungi bye baakola mu ntebe nga Museveni tabikoze. Nkubulire n'ebibi Museveni byakoze nga Obote tebaabikola. Nkiddamu Museveni si yalina okutuwa engeri y'okumuggyako. Museveni talina kutugayidinga avaako atya. Tulina kukola bye tulina okukola tumuggyeko. Nyongera okukunga bannayuganda mwenna abanyigirizibwa mujje Kampala oba Kampala gwawaggwewo. Mujje tusaanyeewo buli kimu tunaazimba ebirala. Mujje tusaanyeewo buli kimu tunaazimba ekirala. Okusinga abasajja bano okutunyunyunta bo ne beeyagala ne bazimba ebizimbe ne mu byalo gye muli babalumbyeyo. Emmwanyi bagitutte, ebibanja babitutte, babaggyeko education, babaggyeko buli kimu, bakola ebitalina makulu. Ne baddira abaana bammwe. Leero waliwo omuntu aŋŋambye embunno ye Nakaseke bayisize etteeka omuzadde yenna bw'aba tasobola kuwa mwana mata n'amagi nga Janet bwe yagamba omwana agobwe ku ssomero tasoma. Bangame mbuni Nakaseke byatandise sinabadika kasa. Kubanga ebyo si bya mpoma satellite. Naye mbu omwana bw'aba talina magi n'amata addeyo tasoma kubanga Minister wa Education yagamba omwana ajje n'amata n'amagi. Balemedde okukola bye balina okukola. Bali mu kuwa abaana baffe empeke ezibakyusa omuwala abeere mulenzi, omulenzi abeere muwala. Wabula mutudde. Ogenda kuzaala ekyenneena ky'omwana, omwana omuwala ng'alina akanyama. Ng'omwana yakapa yenna ali bw'ati. Ozaala obulenzi nga gweyiringula bweyiringuzi bulinga nabbanja. Tokuba ku ssimu yange. Kubanga solution weeri kusituka mangu ng'obudde bukyali tutaasa abaana baffe. Nkugambye babikola abaana aba nassale. Primary. Museveni si alina okutuyigiriza engeri y'okumuggyako. Bwe tusalawo okwokya Kampala mujje twokye Kampala yenna. Bwe tusalawo okumulumba kumutematema tumulumbe tumutemeeteme. Kyonna kye kiina kuba mu buyinza bwaffe ne mu kutegeera kwaffe ne mu busobozi bwaffe kye tulina okukola Museveni. Si Museveni kutubuulira kye tulina kumukola. Era tebabalimba mbu temwagala nsi yammwe. Era mmwe mwagala ensi yammwe nga nabo bwe bagamba bwe baali bajagala. Juzani Luzindana yatugambye yali mu senior 2. Salimu Sale yali mu senior 2. Nadduka n'agenda ayingira obuyeekera. Wabula mu senior 2 mugamba mukyali baana bato. Mmwe mugamba muli baana bato. Bali baali mu senior 2 mwe baakoma ne basooka okununula ekyabwe kye baali baagala kyova olabanga babajooga. Kati ffe tubuuza Museveni naye luli yali mutujju oba yalina ensonga? Ffe tetulina nsonga. Katugende mu kigambo. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo, tukwebaza olunaku lwa Mukama. Tuli wano okusoma okuyiga ekigambo ky'ekitukuvu jangu okukosomesa oyigize batabani bone bawalabo. Kigambo kino kibe kiramu kibe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo biberewo. Mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Mu bufunze kubanga obudde bugenze. Oyinza okuba ng'olina ekintu ky'obadde ogoba okukola, ky'obadde olwanako okukola, naye ng'otuuse mu kkubo
n'olabanga kiringa ekitasoboka oba ng'olina embeera gy'oyitamu nga bw'otunula sayidi ne sayidi olaba toyina solution era ng'olaba tekisobola kuguka kikuyinza obunene ng'owulira eggulu ne bwe likka ne likiisinga ku nsi tekisobola kukyuka bwe buba bulwadde owulira tebusobola kuwona bw'eba mbeera owulira tosobola givaamu owulira kiganye bw'aba mwana owulira tekikyasoboka wulira ekintu kyenkugamba ekyo kyolaba ng'ekizibu katonda alina gwe yakoledde ekinene ekisinga ku ekyo nga ye kyo yakisolovinze ne kivaawo leero mbadde nsoma bayibuli nsanze ennyiriri 4 ezisinza okukwata ku bulamu bwange nga malayika Gabudyeri aleese amawulire g'okuzaala Yesu amaze okukola byonna bye yakola yali yamaze ddo bikolako ewalala ebyali ebizibu ku Elizabeth ne bbaawe kati ne bbaawe Zakariya jjukira bonna baali bakadde nga bakaddiye tebazadde kati ekyawe kiba kimaze okuggwa n'ebbanga liyiseewo malayika ajja ew'omuwala omuto embeerera kati gwe ekizibu ky'olimu ate gwe oli mu pozishoni y'ekizibu ekyo okutuukirira kuba oli mu biro byakyo ebituufu Mariyamu yali muwala muto embeerera atamanyi musajja kati nga buli kimu ekiki kiri redde okulinda prosesi yonna eddako naye bamuleetera amawulire g'okuzaala naye ye awulira tekisoboka kubanga mu bintu bye bamugambye mulimu byawulira ng'ebizibu ebitasoboka malayika bwe yali amuddamu yamuddamu ebigambo olwaleero ebinnyodde omukono nempulira nga n'akatuuyo kampitamu malayika bw'amala omugamba nti ogenda zaala omwana Mariyamu n'amuddamu bw'ati Luka 1:34 Mariyamu n'agamba malayika nti kiriba kiti ekyo kubanga simanyi musajja. 3 waliwo omuntu omu yagambye wamma bulijjo maama Ebeni asoma bayibuli nga mpulira omukagujja wala neŋŋamba kangagujja wala wamma mbadde mpulira neba ne bantu mmwe banaye munoonyereza wamma abadde asoma nga yenna awulira nga alabika yenna bantu bange you can kunoonyereza if kunoonyereza was a person manda kawera abatumidde tugeze mu kigambo Luka 1:34 Mariyamu n'agamba malayika nti kiriba kiti ekyo kubanga simanyi musajja. 3:5 ne malayika n'addamu n'amugamba nti omwoyo omutukuvu ali kujjira n'amaanyi go yali waggulu ennyo bali kusiikiriza ekyo ekirizaalibwa kye kiriba kiyitibwa ekitukuvu omwana wa Katonda. 3:6 laba Elizabeth muganda wo era ye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe guno gwe mwezi gwe ogw'omukaaga eyayitibwanga omugumba. 3:7 kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda ekiribulwa amaanyi. Uliya Bayibuli bwegambye malayika amaze okubuulira Mariyamu ebintu byonna n'amugamba ekyo kinaasoboka kitya n'amugamba kuba simanyi musajja n'amugamba omwoyo ajja kukusiikiriza kibeere era ekyo ky'onoozaala kigenda kuba kitukuvu oyo ye mwana wa Katonda. Mariyamu aba akyanoonyereza n'amugamba nedda nnyabo towakana Elizabeth omukadde omuzeeyi abadde ayitibwa omugumba gye nasooka era ayina olubuto lwa myezi 6. Kino bakibuulira eggwala etto myaka nga 18 myaka 20 mu mekaawo ggwala tto bulungi libadde likyabuusabuusa ebyakyo omuwala akyabuusabuusa ebibye ne bamugamba naye ne muzeeyinzereena wali wammanga muzeeyinzera wali wammanga teekawo omukadde weewammwe ye ate ewuwe gye nasooka temulaba nga mubadde mumugamba nti mugumba ate ye kati olubuto lwe lwa myezi 6. Yokaana maama wa Yesu afuna olubuto nga maama wa Yokaana olwe lwa myezi 6. Era baddamu ne basisinkana nga bonna bali mbuto bwe beewahaaga Bayibuli egamba n'abaana buli omu n'agabana ku mwoyo gwa munne mu lubuto abaana ne bazannya. Gwe baba badde okyabuusabuusa ekyamagero ekikyo ate ekikyo kiyita ku ttaka ddamu ng'oliddamu nnyo waliyo ettaka effu eryamaze dde okufuna ekyamagero.
wulira bwe nkugamba ekyamagero sagala kukubulira bino ebyamagero by'abasumba bammwe sagala kugamba bino ebyamagero by'abasumba bammwe bye babagamba mbuno kitole simanyi bikinedda Mariamu naye alina kye yaparticipate nga kye yakola ku kubeerawo kw'ekintu kino yasooka ne yeekuuma nga mutukuvu nga neggulu bwe limutunuulira mutukuvu ali redde ekyo tokiyita kyakusaaga ate ye Elizabeth yali nga bamumenyi okumu identifyinga obulungi oli omukadde waawali omugumba nga mukadde naye ate nga mugumba teyazaala bw'owulanga bakugamba nti teyazaala kitegeeza essuubi terikyaliyo waliwo gwe bagamba bambi yabulwa omwana naye tannaba kuzaala oyo kitegeeza wakyaliyo essuubi naye bakugamba bambi oyo omukadde teyazaala mwana olwo ng'ali bwakyaliko kati munnange abeera yekka anti teyazaala kubanga oyo takyasobola malayika yagamba Mariyamu va mu kusaaga omanyi oli omukadde waawali demu gwowulire Luka 1:34 Omariyamu n'agamba malayika nti kiriba kiti ekyo kubanga simanyi musajja 35 ne malayika n'addamu n'amugamba nti omwoyo omutukuvu ali kujjira n'amaanyi go yali waggulu ennyo bali kusiikiriza ekyo ekirizaalibwa kye kiriba kiyitibwa ekitukuvu omwana wa Katonda 36 laba Elizabeth muganda wo era ye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe guno gwe mwezi gwe ogw'omukaaga eyayitibwanga omugumba Elizabeth mu bukadde bwe ye alina olubuto lwa myezi 6 eyayitibwanga omugumba network eganye ku YouTube bambi undi mbadde njibaddizayo negana admin ajja bitereza Elizabeth omukadde mu bukadde bwe kitegeeza obukadde bwe bwali bususse n'okusukka Elizabeth mu bukadde bwe yo already yakitoola dda yayina olubuto lwa myezi 6 eyayitibwanga omugumba kati mukiwulire bw'oba oyina ekizibu kyo ng'owulira nti ate kati gw'oli Mariyamu waliyo Elizabeth ye eyamaze dda okitoola Abasudani baali tebamanyi bwe bayinza kwetakuluzaako omusajja ayitibwa Bashir yali alina ekonomi ennene alina amagye alina sente teyeetaaga na sente z'abazungu ne bamuteekako embago ne bamuteekako ebibaluwa bibakuntumye n'asigalawo ng'afuga Sudani ate nga w'amaanyi naye olunaku lwakya nga bamutwala bamutadde mu kabangali bamutwala mu kooti oyo yali Elizabeth kyokka mmwe bamaliyamu mulowooza tekisoboka Gaddafi yawolanga abazungu waliwo akasajja akegundi baali bakayitaani Sarkozy waliwo akasajja ake France akali ka president ki France akampi kekani Sarkozy ndowooza yali ali mu campaign Gaddafi namuwola sente era bwe bagezaako okumanyira awo nga babamanyira mutabani wa Gaddafi namugamba gwe sirika ne daddy yakuwola sente tuzitudizanga ko Sarkozy nagamba wanje ono mwana agamba namugamba gwe ate sirika daddy yakuwola twakuwola wane sente oyite mu kalulu twakubira n'akalulu oli wanozanya buzanyi nga tekisoboka nga toyinza nakukirowoozaako nti Gaddafi asobola ovaako Gaddafi yajjanga e Uganda taking over security ya Uganda yonna Gaddafi yajjanga e Uganda security ya Uganda nebeera mu mikono gye paka bwalivaawo waliwo olumu lwe bayingira mu mmotoka emu abasirikale ba Gaddafi ne bagana SF okuyingira mu mmotoka ne babasindika aba Gaddafi ne bakuuma ba president aba Museveni ne Gaddafi nga tewali wa SF Sinobu ayingidde mu mmotoka yaabwe tewali nsi wansi wanjuba wano etali mu sente za Gaddafi nga mutubuuliro ona atambula akunkumuka amazi ono Museveni atambula akunkumuka amazi enswera zimugize yena yavunda ennyuma evunda egende ewerekerwa nswera oyo gwe mutugamba mutasobola genda bali bakituteeka mu bwongo era bwe batolera musirikale era bwe batolera wamaje era bwe batolera jeno tojja kufuga Uganda naye oyo musajja era mulwanyi
kinaasoboka kitya ne Gaddafi yagenda Katonda okubuulira Mariyamu nti kisoboka yamuwa bujulizi Uganda kinaasoboka kitya nga bwe kyasoboka Sudan Uganda kinaasoboka kitya nga bwe kyasoboka Libya balina amakolero nga n'ebintu byabwe biri origino nnyo okusinga ebikolebwa China ne USA nga ne bwatayingiza bintu kuva bweru wa ggwanga ebibye bimumala amakolero galina gamumala naye ate nga ate amawanga agamwetolodde tegasobola kwebeera kugula bintu bye kubanga byalinga origino naye Museveni buli kyakozesa kyonna talinaako kyakolera waka oyo Museveni Kenya ne bwesiba busibi wali ekisuumu nesibawo negamba temudda muyingiza wano kintu nakugamba ekonomi yo enfuna gy'ofunamu ssente ye gavumenti yo bwekyo bwefaanana abali ku mmere ya leero ne Uganda eri ku mmere ya leero Uganda gavumenti ekonomi yaabwe teyawukana na yiyo enfuna y'omunnansi ye enfuna y'ensi eyo waliwo omusajja omu yangambye ekiro yanseseza kateefe yayingidde mu saaluuni bwe yayingidde mu saaluuni omusala enviiri esaaluuni erimu abanyarwanda n'abakongo be bannannyiniyo omusajja n'amugamba negwe guno omutwe kino ekyeringa ondabikidde ng'omuganda oli muganda n'amubuuza lwaki ombuuzizza n'amugamba nti omanyi abaganda muyina ekitiibwa kya kabaka wammwe omuntu bw'abatunuulira muyina ekitiibwa ku kyenyi kuliko ekitiibwa kya kabaka wammwe naye wenkutula bwe nti olinga omuganda omusajja n'ajjukira nga mbalabula ku saaluuni n'amugamba munaayi siri muganda nze n'amusala enviiri n'amubuuza toli muganda nti ye bwe yamaze omusala enviiri nga waliwo n'akwata akagundi ka spiriti n'amugamba oli muganda oba toli muganda mbuulira oba toli muganda n'asooka n'ajjizaawo spiriti kitegeeza abaganda babasiiga mulala n'abatali baganda babasiiga mulala era omusajja yatidde n'agamba kankubuulire bano abasajja balina ebintu bye batuteeka mu mitwe yamugambye olimba bwe nkutunuulira ekyenyi bwe nti ndabamu ekitiibwa kya kabaka wammwe naye sooka ombuulire oli muganda kuba omusajja kugadde siri muganda namugamba gwe mbuulire bwe naye ngaalaba omusajja acyanga obucupa bwaki acyanga obucupa bwa gundi bwa aftershave sabagamba nti abasajja balina ebintu bye babasiiga mu mutwe ogenda okulaba ng'omuntu akomawo ewaka taata ng'alekerera okugenda mu kisenge kye wali maama ng'agenda mu kisenge ky'abaana ng'awalampa katanda akokusatu waggulu kubanga bamusiiza ebintu mu mutwe naye hajja ati nawe otusuddemu diversion eyo naye ojja bisasulira wamma gwe owulira ekintu ky'olowooza mbu kinene kikutuddemu era weebuuza kinaasoboka kitya waliyo gye kyabeera ensi ne yeewuunya Abanigeria baabonaabona ku mulembe gwa pulezidenti gwe bayita munzijukize ne bakola byonna ebisoboka ne bigaana ne basalawo okusabanga buli ssaawa lwe zaatuka ne bakanya nti ssaawa 10 ffenna tugwe ku kkubo tusabe omusajja bamuyitaani so Obasanjo yaddiraani mbigere bamuyitaani oyo omusajja oyo yafiira mu buliri omutima gwayabikira mu buliri Sana Abacha si oyo Sana Abacha omutima gwayabikira mu buliri abamu bagamba mbuno yakola ki mbuno yamirava yagula ng'ayina abakyala babiri ku gundi ku buliri omutima ne gwabikira ku buliri abamu bagamba yali agenze kwebaka n'ayitirayo omutima ne gwabika yanyigiriza Nigeria nga tebalina bwekyusizo ne bagamba kati katugwe mu maaso ga Mukama nga buli ssaawa 10 buli muntu kyokola nga bakivaako mu kkubo ne bayimiriza emmotoka ne basooka ne basaba Nigeria yonna ng'ekimanyi buli ssaawa 10 za kusaba kusimbula Sana Abacha bakola byonna ebyomulwanyisa ne balaba nga bakomye ne bagamba kati katugende wa Mukama buli ssaawa 10 oba ofumba oba okola ki oba oli ku kitanda ng'oli mulwadde va ku cupa sooka ofukamire tugobe Sana Abacha mu Nigeria olunaku lwakya ne babawa breaking news nti omutima gwabisa afudde kati gwe totubuuza mbu binaasoboka bitya kubanga Elizabeth omukadde
alina olubuto lwa myezi 6 eyali omugumba ku bukadde bwe malayika yalonda ebigambo bw'obiwulira okkiriza obunene bwabyo nti Elizabeth omumanyi nti ku bukadde bwe alina olubuto lwa myezi 6 gwe mwayitanga omugumba. Obudde bugenze bannange, enjiri ekome wano. Luka 1:34 Mariamu n'agamba malayika nti kiriba kiti ekyo kubanga simanyi musajja. 3:5 Bannayuganda babuuza kinaasoboka kitya nga tetulina mundu? Kinaasoboka kitya nga ate Kyagulanyi bamutaddeko ogw'obutujju? Kinaasoboka kitya nga ate ekitebe Katumba wamala agenda kimenyawo? Kinaasoboka kitya ate nga biki? Kinaasoboka kitya ng'ow'ekitiibwa Mpuuga asinga amagezi n'oluzungu yadde eri? Kinaasoboka kitya nga abaana babadde mu kkomera batuwaddeyo? Kinaasoboka kitya nga ng'ong'ong'ong'ong'o? Byonna byoyagala okubuuza bibuuze. Kinaasoboka kitya? Ulira bakubuulira ate kye bakoze kisinga obuzibu. Malayika n'addamu n'amugamba nti Omwoyo Omutukuvu ali kujjira n'amaanyi go yali waggulu ennyo gali kusiikiriza ekyo ekirizaalibwa kye kiriva kiyitibwa ekitukuvu omwana wa Katonda. 3:6 Laba Elizabeth muganda wo era ye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe. Guno gwe mwezi gwe ogw'omukaaga. Elizabeth mukulu wo omukadde ku bukadde bwe yalina olubuto lwa myezi 6 gwe mubadde muyita omugumba. Eyayitibwanga omugumba. 3:7 kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda ekiribulwa amaanyi. Kubanga teriiyo kigambo ekyava eri Katonda ekiribulwa amaanyi agakola ekyo kye galina okukola. Jjo nabagambye minzaani ya Katonda ey'obwenkanya tewabangako. Minzaani ya Katonda ey'obwenkanya teyinza butatuwa bwenkanya nkiddamu. Katonda bw'atalituwa bwenkanya alitukolera apology. Naye ate takyakoze apology kubanga already yatununula mu mukono gw'abo abasajja. Ebisigadde mwe mwetawaanya, mwe mwemenya, mwe mwekoloobya. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Okuva essula 3 Musa n'alaba ekisaka nga kyaka. Kisirira naye tekiggwaawo. Kibumbujja omuliro naye tekisirira. N'agamba naye leka ekintu kino naligenze nenkiraba naye kati kyengenda okukola. Kanneekoloobye empite eri bwente mu kalulu 2:26 neekoloobye bwente. Mukama n'amugamba gwe Musa va mu bintu ebyo by'okwekoloobya ajjamu engatto jangu wano direct. Jangu wano twokye ekibuga jangu wano. Jangu wano va mu kwekoloobya. Nga yagamba kanneekoloobye. Musa yagamba kanneekoloobye eri nsooke ndabye ekigambo kino kikoze kitya lwaki ate tugenda 2:26 kati singa tuba tugenze 2:26 kanneekoloobye n'amugamba teweekoloobya jangu wano n'olwaleero n'enkya kisoboka. Ffe tuli ku lwaleero weewaawo mwe bannayuganda mugenda kufuna amawulire gajja basanga awantu naye temukuba ku simu yange. Webale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaza olunaku lwaleero Mukama. Waliwo omuntu ali wano ng'embeera ebadde yamusukkako era nga yeebuuza kinaasoboka kitya okudda e Uganda nga paasipooti yange baagibba? Kinaasoboka kitya okudda e Uganda nga ndi mu overstay ya myaka 7? Okimanyi waliwo eyaddayo ng'ali mu overstay ya myaka 10 ate nga tasasudde yadde 10. Kinaasoboka kitya okuva e Uganda ngende mu Amerika nze atalinayo wange? Okimanyi waliwo eyagenda mu Amerika n'atuukayo nga tamanyi na bwagenzeeyo? Waliwo abantu mu Amerika abakuwa obujulizi tamanyi na bwe yagenda mu Amerika. Omu gwe nnyumya naye yagenda mu ddwaliro okulaba mukwano gwe. Atuuka mu ddwaliro gy'agenza okulaba mukwano gwe nga waliyo n'emikwano gy'abazze. Batuuka awo babakuba bbiiru sente simanyi ziruddewo okujja simanyi tezize simanyi biki ngo n'agamba nedda bannange. Olwo ono ng'ali dawuni ali gugwa ati bamulaba wa mu Kisenyi ali wali yenna akafuufu akacaaca banoonya sente simanyi azirina yabadde ki. Olwo n'abagamba nedda mukwate ATM yange mugende mujjeko sente ezammwe bwe zinajjanga munziriza. Bano ab'oluzungu gamba what? I sure mwana gwe patake oh my God. Ne bagamba omulwadde ng'olina mukwano gw'omulungi ne bagattaawo sente ze baazimuddiza. Naye ne bagamba omuntu ng'alina omutima omulungi ne banyumyanyumyamu awo.
Nabagamba bane mubeera wanti ffe munnange our dad is in America, you know, for Boston, for Nabagamba bannaye mwabo mu America nga mwesi ne bamubuuza oyagala ogenda tulina wembaga awo mu maaso awo. Yeah, they're going to send us an invitation, but we can give you an invitation if you want, because for us Nabagamba you give me an invitation. What did kumeka? Nabagamba come. Ne bamuwa invitation. Yagenda okuddamu okutegeera nga ali mu America kati mutuuza alina green card. Ne family ye n'abaana be bali US batuuze n'abaana be batuuze basomera ku Harvard. Kati gwe weebuuza onootuukayo otya kati ate nnoze leka nkubuulire ate gwa osula teweebaso oyagala kugenda mu America ate nze nagaana okugenda okimanyi okimanyi nti nze nagaana okugenda mu America siva wano mu America ngenda kuleetayo crusade ey'amaanyi ne president wa America ajja gibeerako nsooke musabire munaze ebigere aleete wano nsooka Boston mwe bensooka sigenda kubeera mu America ngenda kola crusade mu America mutende yakayanje yali ebalini mugenda kulaba ekikekwa mu sigenda kubeera mu America kati gwe bikusuza nga tewebase omukazi ali awo Germany yangamba pastor nsabira mpone ekizibu ky'emmotoka nkoyo okuvuga emmotoka nze nakkiriza abantu balina ebizibu ebyenjawulo omukazi yampa prayer request musabira awo n'emmotoka ayine emmotoka nene emmotoka omupiira gugule emmotoka emwe etudde ku mmotoka nya naye akoyo okuvuga emmotoka ayagala kugenda ku mulimu ng'atambuza bigere ayagala omulimu nga gwa kumpi atambuze bigere awone emmotoka ne musabira nawe n'emmotoka naye bannange kati gwe byolimu mu binaasoboka bitya kaba mpola kubanga Elizabeth omukadde babulako kutugamba nti namwandu alina olubuto nkugambye Zakariya ne bwe yalifudde ku olwo namwandu yali alina okuba n'olubuto oluzaala Yokaana kati gwe bikusuza nga teweebase kubalala bintu bya bulijjo buli nomwogera nti Museveni tasoboka kuvaawo Kyagulanyi abawulira nga yagala yeekube ku kisenge kuba akasajja yakajja kudda naye mmwe temukiraba mukazi ya papa yali kwesti yokumusabira awo n'emmotoka nemuuze emmotoka ekuluma pastor saba mutwala bine emmotoka banna era nakoze yangamba bane pastor nene emirembe ngenda ntambula zina kati nasala weiti era pastor bannanke bannange mulina ebizibu ewammwe eyo gye muli omuntu akulya ekizibu n'ogamba mukama ono omuntu abadde anvuma nemugamba n'emmotoka gimpe pastor if you want come for it come for a care you know ngamba naye mukama kati njirete nga njiwalula kati gwe Mariamu abuuza kinaasoboka kitya Elizabeth ye wa myezi 6 kati kansubire nti ebigambo ebyo mubitegedde nga bwe mbiwulidde leero munda munze bibakolemu omulimu gw'ebinkozeemu osumululwe mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza bye natusabye abantu olale bagamba nti amiina nkugambye gwe ebintu ebimu gwe birabanga ebizibu si bizibu omuntu omu yangambe nangamba pastor Selector David bw'oba oyogera naye mugamba ajje wane wange France nze ne bwaba yagala kumalawo myaka 2 nze am here for him omusajja ali France musajja mukulu jjajjaffe nagamba uyu omwana Selector okusinga omuntu ajje wane France kati gwoli eyo okaaba bana ne mala nfa wano ngenda mwegamba buulire bwobanga ebintu by'okulinnya ennyonyi bikulemesezza gamba mukama nti Katonda wa Pastor Willy yalinyisa Willy ennyonyi kuba bannage mwe temumanyi kye kitegeeza kale bw'oba tomanyi Katonda wa Eliya nga tomanyi Katonda wa kale yito wangenza ali mu mulembe gwo mukama sinkana batabali bone bawalabo buli omu nga bwakwetaaga mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza bye natusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina ali ogamba nti ayi mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose salula emyange mu kitabo ky'okufa olwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagalako ayi Katonda n'okusetimuka omwoyo omutukuvu tusaba ibe naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo amiina mukama abawe omukisa Misibinde mu mugambe ennyindo yaginywereza eddala kuba ssente tetugenda zimuwa twale tugenda kumugulira akagaali k'ennyindo naye afaafagale n'ekizibu kye mpaka nsonga yakutunyiiza ffe tebatunyiiza wama mweraba shalom